Mu byemizannyo omuddusi wa Uganda Joshua CHEPTEGEI yeetabye mu misinde egibadde Nambole ng'ayagala kwongera ku sipiidi ye. Joshua CHEPTEGEI kafulu mu misinde emiwanvu mu nsi yonna mu kaweefube w'okwongera ku sipiidi ye nga yeeteekera okuleetera Uganda emidaali okuva mu mpaka za Olympics. Asazeewo okwetaba mu misinde emimpi egya mita 1500 eziyindidde Nambole akawungeezi k'olunaku olwaliro ng'avuganyizza n'abasinga mu Uganda ssaako ne mu ggwanga erya Kenya. Emyotolero 3 egisoose gyonna CHEPTEGEI aziwangudde ng'abadde addirirwa Munnakenya Kiboy Peter ssaako ne Munnayuganda Ronald Musagala. Ono Bannayuganda batono ababadde Nambole bamuwagidde nnyo oluvannyuma lw'okuba ng'abadde amaze emyaka egiwera ng'ataddukira Uganda. Wabula mu mwetoololo ogusimbyeyo Ronald Musagala avudde emabega n'awangula nga CHEPTEGEI akutte ekifo kya 3. Ekigendererwa ky'okudduka empaka zino tekibadde kya kuwangula wabula kuyiga era CHEPTEGEI agamba nti ayize bingi mu kaseera nga yeetegekera empaka za Olympics. This is my first track race of the year and I chose to run in 1500 to test my speed as a part of the preparations for the Olympic Games. And you know, at times it gets more exciting and no one wants to lead the race, so you have to get some knowledge and some mechanism of trying to win the race, even if it is a slow race. So I chose 1500 and I wanted to of course come back to run from home because I have really missed running at Nambole, and I wanted to inspire most of the young kids here who always watch me and they always run here in Nambole. Onera agamba nti abadde okusomozebwa nga yeeteekera empaka za Olympics naye ludda ku muyambye. One of the biggest challenges for athletes is that trying to get, is you find that most of the events are being cancelled, but it's really wise of the federation to start up events here in Kampala so that we can be best prepared for the Olympic Games. Ronald Musagala awangudde agamba nti bangi ababadde bamubuusabuusa naye w'amaanyi era atunuulidde empaka za Olympics. Nkyaliwo sibangawo 2020 atubuzaamu bamu ne balowooza twavaako babinalowooza batwadda mu byatu bye tukola twaliyo nga tugezaako okukola mu kaseera akaaliwo akazibu ennyo ku mwalaba nti nga tokkirizibwa na kuva waka. Wabula Musagala akombye kw'erima ng'agamba nti gavumenti erina okwongera ku nsako egyeteeka mu misinde. Mwa respect ye nga bwe mulaba CHEPTEGEI Joshua bingi byakoledde eggwanga lyaffe lino wadde abali ebweru tebafuwala tebalaba kyetukola. Mwagala nnyo emipiira mwongere ogiwagira nfe emipiira abiri tujja sigala nga tudduka so ekikwatako bonna wabweru abakungu mwenna omupiira si gwe muzannyo gw'okuguli mu Uganda waffe abaddusi naffe twagala muveeyo mututeekemu ku ssente musanyukira midaani mumaani mubula mwebale mujja vaayo nga muwulidde. Empaka zino zibaddemu emitendera egy'enjawulo egy'emisinde emimpi. Komishoni nga zino ezawano zitegese tusuubira nti mwabo muyinza okubeeramu ate abalala abayinza okwegatta ku bali 23 kati 23 tekitegeeza nti bali automatic bakugenda wa Olympics okubanga nga bwe ngambye babona nga beeyongeddeko tulina okulonda basatu bokka abasinga bannaabwe. CHEPTEGEI omu ku baddusi 23 abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka za Olympics agenda okubeera mu ggwanga erya Japan wakati w'ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 8 Agusto omwaka guno. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.